olutalo lukyayinda mu ggwanga erya Ukraine era emmundu ekyavuga wadde nti bali mu mbeera gy'oyinza okugamba nti nno yakazigizigi bali mu muzira naye emmundu yo ekyavuga era omukulembeze w'eggwanga abadde akyagenda maaso n'okusaba amawanga agasomuwa obuyambi gaveeyo gabeere nga gamuwa ku buyambi okusobola okwaŋŋanga omurasha akyalemeddeko yakugamba nti wadde muzira wadde musana nja kukuba emmundu era omurasha akyalumba kakati eggwanga erya America lyerimu ku eri erimuduukiridde era nga balangiridde nti bagenda mutwalira oba bagenda muweereza gye bayise Patriot Air Defense eyo nno nga esobola okuziyiza missiles ez'amaanyi eziyinza okuba nga zigenda mu maaso n'okulumba ate era mu ngeri y'emu ng'esobola okuba n'ennyonyi eziyinza okuba nga zijja okusuula emizinga mu ggwanga eryo erya Ukraine era mu nteekateeka eno America esuubiza nti egenda muweereza era nga bagamba ne training ey'abasirikale aba Ukraine bamaze dde okuba nga batandika okutrainingibwa mu ggwanga erya Germany babeere nga basobola okukozesa tekinologiya ono omupya ennyo naye ng'ate wa mulembe weewaawo era watagisawo okubawo supplies endala ez'enjawulo omuli batteries ez'amaanyi esobola okukuuma ebyuma bino nga bikolera ddala bunnabadda mu mbeera yonna jjukira nti mu ggwanga erya Ukraine abasajja badde bagenda maaso n'okukuba amasannyalaze nga nago siga emangi ennyo ekiri awo ng'oluusi baba mu kibululu ne bagamba nti wadde amasannyalaze bagakubye ne gaggwawo bajja kuba ne batteries ezijja okusobola okulaninga ate ebyuma bino ebya tekinologiya okusobola okulaba nti basobola okutaasa abasajja n'abakazi ab'eggwanga erya Ukraine abalumbibwa eggwanga erya Russia mu nteekateeka eyo era kati musanyufu kubanga amaze okufuna obukakafu nti bagenda kubanga bamuweereza ebyokulwanyisa ebigenda okumuyambako okutambuza embeera eyo. Bwe tuvaawo ne tugenda mu ggwanga erya Turkey ate kati embeera etabuse